All right. Dear friends, thank you very much for watching this channel, Church News TV Uganda. Thank you very much for following us. Thank you very much for liking this channel. And all of you who subscribed and you who are about to subscribe, thank you very much for doing that great work indeed. Brothers and sisters, muli mucha side yeyo, amweba kubanga mutu following. Wanoka busanga ba celebrity bo abakristayo anga tubayamu mu mbeera ezenjawulo. Anate side wano lwaleero Church News TV tell the story tunyumize. Nino omusajja wa Katonda omu ku basajja nange we neewulira nti he has got a great talent. Ono omusajja wa Katonda twasikala samu banga sidde nnyo mabega naye byemuyigiddeko ne byemulabyeko biraga nti he's really for Jesus. Ayagala nnyo Kristo Yesu. Nali njawo akayimba akamundetera omumanya bakayita guno gwe mwaka. Guno gwe mwaka, okay, nali nkyali awo ne tulowooza nagenda n'atuuza wakayimba awo oba kiki ekyali kimugoba nga ayimba agamba Mukama akweka oba kiki ekimufubutula. Anyway, bwatyo musajja mwegayirizi no nimbala yafuluma baluyita mpambatira okitegedde alinyo afa nnyo ku byeggulu. Musajja afa nnyo ku byeggulu era alina oluyimba lwe yafulumya babekakaawo ng'ayimba nti luliba lutya nga yeebuuza luliba lutya. Kakati nomuganda wange gwali saidi eyo atulaba ku Church News TV Uganda live. Mwebale nnyo mwebale tufollowinga. Ono omusajja negativwa ku he's a pastor and a singer. Katonda alowoozezza oli sooyo ono naye ag'omukiti ekyo naye ate ono mulala. Okay, ndi wano Katooke lugoba ku Glory of Holy Spirit Church. Lugoba Katooke okitegedde mukulu ono gwembadde mbabuulirako ye senior pastor waawo oba ye lead pastor. Can you imagine? He's a singer and a pastor. Ate ebintu bino ndabirala byonna abikola bulungi. Anyway, obutabala budde kankugatte ku musajja wa Katonda tali mulala ze gwempita guno gwe mwaka sita kubaka oluyimba lwamuleeta. 1, 2, 3, we go! Osabye osibye ononyeze noneli nga tewali akuyamba Mukama agamba muno gwe mwaka muno gwe mwezi 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 senilalango kukkiriza nti guno omwaka bifuuka bipya laba maziga nzegenkabye Mukama Yesu agasangulawo wali Mukama wali nango kunyamba Pastor Steve, oyanirizibwa ku Church News TV Uganda. Weewaawo nze mwita Pastor Steve naye nga mu bujjuvu agenda kweyanjulira amannya ge. Nze mwita Pastor Steve. Anyway, muganda wange ngenda kusaba weyanjulira abatulaba ku Church News TV live. Mukama yeebazibwe baganda bange abandaba ku Church TV News. Mukama ab'omukisa abandaba ku TV. Nebaza Katonda kuba musumba Kiganda olw'omukisa gwatuwadde oba okuteekawo TV eno. Nebaza ne Katonda olw'okungatta ku musajja wa Katonda ono muganda yakagati okuva Mukama yakungattako obulamu bwaitu bwasigala kyekimu. Abaganda baba n'abandaba Mukama b'omukisa. Amannya gange bampita Omusumba Kaluba Steven. Ndi wano Katooke Glory of Holy Spirit Church. Mukama b'omukisa. Mwebale kuwuliriza ennyimba zange. Mwebale Mukama abampeere nnyo omukisa. Amina Musumba lwakuba bali abasaba obuyimba bwo tobakonyeeko. Bannange musabe ku buyimba bwange. Mwebale kubusaba. Mwebale kusaba ennyimba zange. Mukama abonye omukisa. Amina. Pastor Steve, ndi musanyufu okubaako wano naawe. Ndi musanyufu nnyo okubaako wano naawe. Era si kitutte nga kyakusaaga oba kyakuzannyisa. Bakirandabira ddala omukisa ogw'amaanyi ennyo nnyini ddala.
Pastor Steve, empoze no constituency ani mu abakiikirira mu parliament. Bobo ni abakiikirira. Okay. No mulonde Elias Lukwago manyanga Lord Mayor. Lord Mayor. Mulonda Lord Mayor. Yeah. Okay. Mayor wakawempa gamba chi. Sajja mulungi wali natukoze bulungi. Mwebali kumusumba. Musajja mulokole. Amina ya musajja mukkiriza. Mwebali mulungamya. Era wewa otudde ku muziki musumba. Atulaba ku Church News TV Uganda live. Tukwebaza webali kubanga tu following up. Wenjogerera bino tuli wano ku Glory of the Holy Spirit Church Katooke Lugoba Katooke. Lugoba Katooke wetuli. yeah. Okay, musumba. Manyo gatwanjulidde era oli akutegedde nti egwe Pastor Stephen Kalumba. Nze gwe mpita Pastor Steve. Mpulira emirembe nga nkuta bwetyo. Pastor Steve ono azaalibwawa? Banzaala Kibuga. Okay. Katundu tukaita Bukomero. Oserengetera wansi mu ddwaniro ekyalo bakiyita Bugabo. Hey! Mu ddwaniro mu kaalo bakayita Bugabo. Wozaalibwawo kakati munno oli akulaba ayava sayidi mu bitundu abyo kati atandise okugamba oyo mumanyi oyo weewaffe kale simutegeera bulungi naye alabika avaawo ng'ewaffe awo mu bitundu awo wayogedde nange wenzaalibwawo nno agamba banne ennoolo kakati no munnaye Pastor Steve abazadde be be baani Pastor Steve? Taata wange bamwita yali omwami Lwama John naye Mukama yamujjulula mu bulamu bw'ensi omukadde Nakanjako Noelina era omukadde mulamu akyali. Wow. Maama Nakanjako Noelina atukutumiddeko nnyo awebale kutuzaalira omwami ono. He's a pastor musumba naye ate nze mwagalira nnyo wano ku muzindaalo ng'omuyimbi. Simanyi oba ne bavubuka bannanga abali obuuyo obwo sayidi eyo yesinga obbakuba ennyo naye nga he's a pastor asumba ekkanisa namba bagita Glory of the Holy Spirit Church era ng'esangibwa wali Lugoba waneeno wenyini Lugoba Katooke. So kati ate nze bwankwatira omuzindaalo okuyimba ngamba Pastor Steve bambi totuleka wano bambi. So embeera bwetyo bwebeera eri ku sayidi eyo. So mami weebali kuzaala Pastor Steve watukola bulungi weebali eddala. Ku bazadde ababiri omugenzi taata ne maama Noelina kuliko oba kwaliko omuyimbi ebintu bino byokola nga tolaga nti Katonda yayambye oba kuba kwaliko omuyimbi? Owaaye Katonda yayambye kubanga family of Feza asembayo obuto naye ekirabu ndowooza kyali emabege naye nga saawa nti wali omuyimbi. Okay, kyalibanga kyali emabega naye nga engeri abasinga gye batakkiriza Kristo tebamuwa chansi kukimerusa kukikubisaamu kituuke ne ku zi media nga gwe Pastor Chris eno gy'otuuse ku zi TV zi radio naki. Wow, wekiri sekeza taata teyali muyimbi ne mama teyali muyimbi mu bufunze gwe muyimbi asoose mu family. Tulaba ku Church News TV live. Tulaba ku Church News TV Uganda. Mukwano tukwebaza bali kubanga following channel Pastor Stephen Kalumba. Yesenia oba lead pastor wa Glory of Holy Spirit Church esangibwa waneeno Lugoba Katooke. Olwaliro nange wendi mpaji given Brian Kagati tukwerenga tuwayawayamu naye ati tumanyi ku bulamu bwe. Pastor Steve bingi byakoze nga bitunyumira nga bibanyumira side eyo naye nga tomumanyi nnyo kugenda wala seriously nga tomumanyi nnyo kyokka nga byakola bikuwoomera ate abamu muli eyo naye mwebuuza wali yagadde okumanyako ne gyabeera naye nga tomanyi okutuuseeko otya omanyi mubalengerawo ku TV ne ku radio nga mubawulira ne mubatya nnyo naye musajja ali hambo nga bw'omulaba wano. Anyway, Pastor Steve atuba tuli ku gwe byokuyimba olwo bitandikira wa era obitandika ddi? Ebyokuyimba
manyi naliko mu nsi esebo naliko mu nsi era neyegezaako okuyibamu awo akatonotono awo Yesu lwansanga nantegula Yesu ategula zokoleka enkunyumize Yesu ategula Pastor Chris Pastor Bakembe yamusanga ku street n'amutegula n'amuyingiza yeekaalu Bishop wange Bishop David Livingstone Kiganda yamusanga eyo ng'ali mu byabusuubuzi oyo gulaba yawatako enanasi mukoko yes namugaja mwana wange otegeera so bingi bandi bajje abajje naffe yatujja wala otegeera so gwakusinkana wa asinkana Kibuli awo otyo jukira waliwo abavubuka babayitanga ba Boys in September Boys in September nendinyadde enjaye yange nakubiddwa dda esebo kati nzirayo nyina ekigambo kyenayogera kyesiryerabira nagamba nti naye ali njija ku njaye sibaba nali njitamiddwa olwokuba yali empondera naye ekiro ekyo ngenda owulira omwoyo wa Katonda annumiriza nina bulaga wange bamwita Joshua Kasolo nebaza Katonda kubanga nti yalokka umutima omwoyo wa Mukama nawulire kagambe biseera bye nasimenti omwoyo wa Mukama naye nawulira nga mulimu omuntu aŋŋamba mu nze genda olokoke era saalinda nenziruka njijukira ogwo omwaka gwali gwa 2011 lwolokoka endokoka olwo obulamu obuwadde Kristo otyo nengenda ntandikira ku kyaki bagita Healing Center wa Bishop Makumbi awo enva Erweza wenva Mukama nantwala ate Sudan nensumba church yali wansi wa Musumba Namutebi eyo gyenva nenkuma wa muzeeyi wa Musumba Kayanja nentuula kweka eri abalaba yange kitange eno yessaala yange eri abayiganira obulamu bwange Mukama baabo ibaabo balabe banonye emmeme yange bagizikirize bali ku nsozi banonye omusaayi gwange nyamba Mukama nwanira kweka otyo Musumba okomyewo otudde wansi wa muzeewo Musumba Kayanja tuddako naye nali Sudan Mukama nga ŋŋamba nti ddayo waliwo omulimu gw'onyagala otandikire Uganda nga nesooka oddeyo otule wansi wa Musumba Kayanja embeerawo okumala emyezi ng'etaano Mukama nankolera ebyekisa n'antuma mu kifo kino kutandika era ntandikawo omwaka njukira gwali 2017 omwezi ogwokubiri 2017 lwemutandika wano omwezi ogwokubiri esebo naye mwebala omulimu mulungi Musumba mwebala omulimu gw'amaanyi gulabika bw'otuuka wano Yesu omulaba nti ddala yafugawo weewaawo Musumba olina omukyala nina omukyala bamwita namanya bamwita Winnie Kalumba mukyala Winnie Kalumba tukutumiddeko nnyo nnyini ddala weebale kukwasaganya Musumba omanyi bagamba mbu buli mabega wa musajja ow'amaanyi obeereyo omukyala ow'amaanyi kakati maama Winnie Kalumba tukutumiddeko nnyo nnyini ddala era tukwagala nnyo weebale kukwasaganya Pastor Stephen Kalumba kyamaanyi nnyo Musumba olina ku baana ninayo mwana mulamba omu wabuwala kyamaanyi ekyo Musumba weebale kuzaala bebi kasukaali kweganga gwe kasukaali gwomu ku basemba bakongeremu oba kamala amaanyi ag'omwana omwana ye ani bamwita Glorious Kalumba Daddy Glorious kati yegwe Daddy Glorious omwana ye Glorious Kalumba
beat. Ayo moyo wa mukama tebandekera okunyamba munaku nange nsaba onyambe ontikulo omugugo kumenya nyomeddwa bisibwamu amaaso inesuubi mukwekitange sangula amaziga gange esuubi liri mukwe sangula lero nfaanana bwenti enkyali nja kukyuka 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 nina suubi muze enkyali nja kukyuka oyo yampita. Yes, Glorious Kalumba, your daughter, first daughter, yenkana chakati. Wezuzo mwaka gumunne emyezi Musumba. Mugamba tokomyawo otukubye omuziki nze okunoonyako ekiddeesa eno si kuba nti gwe musumba wange. No. Wabula kubanga oli omu ku bayimbi bange abenzikiririzaamu abakola obulungi musically. So ate oli musajja wa Katonda oli musumba kyokka ate tokomyewo n'ozaala ne Glorious tolaba nti kikufuulira ddala omusajja ow'amaanyi kikufuulira ddala w'amaanyi. Kakati musumba luyimba ki olukuleeta ku ssiini kubanza enyinza okulowooza lwendowooza nti lwe lwakuleeta kumbe wali watobaatoba dda munnange naye n'otalira luyimba ki olukuleeta guno gwe mwaka era gwe mmanyi tuwemu ku kapera. Osabye osibye onoonyeze noneri tinga tewali akuyamba mukama agamba guno gwe mwaka guno gwe mwezi. 1, 2, 3 we go. Osabye osibye onoonyeze noneri nga tewali akuyamba mukama agamba guno gwe mwaka guno gwe mwezi 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 senninananga okukkiriza nti guno omwaka bifuuka bipya laba maziga nze genkabye mukama yesu agasangulawo wali mukama wali nange okunyamba wali tata wali nange okuyamba kowola eri yesu kowola kati vunama yesu akuyimuse nkabirire yesu akuyambe guno gwe mwaka nange ngamba 2020 gwe mwaka gwange guno gwe mwaka gwange. Simanyi muganda wange awo Edulina simanyi muganda wange awo gondi oba omwaka guno naawe gugwo anyway aze guno mwaka gwange simanyi gwe kiki ekiri eyo gwe gugwo naawe gwewuliranga gugwo. Tracy guno mwaka gugwo oba gwange. Anyway, embeera yeeyo mikwano gyange tukyagenda maaso mwebale mikwano gyaffe abatulaba ku Church News TV Uganda. It's a YouTube channel. Mwebale mwenna abasubscribinga nammwe abatulaba yonna okusinziira gye mutulabira mwebale nnyo kyamaanyi. Ndi ne Pastor Stephen Kalumba ekintu kikwasaganya bulungi tuwayawayamu mbeera yakunyumyamu ngera nawe bwobimanyi okitegeera. Jjukira Church News TV Uganda yemu ku channel ezikutusako ba celebrities. Yes, here we are telling the story. Pastor Steve, Ogambe, you know my name. Yeah, praise, yeah, Glorious Kalumba.
kirungi. Mukyala wo naye muyimbi? Naye saagala kuteekamu bitawaana yeyimba ki? muyimbi mukyaki badde nti nange neebuuza ye yayimba ki? Ennaku zino okutegeka ekivulu tukitwala nnyimba 50 oba nnyimba 100 wabula good work olwo waaka yekka gw'olina ng'ogasseko ennyimba zo nga guli guno gwe mwaka olina nkweka simanyi obaani yali akunoonya waliwo mpambaatira waliwo luliba lutya ezo zonna ennyimba oziwulya z'amaanyi nnungi waliwo tewali akwenkana wali tewankoowa olulimba nalwo lulungi nnyo Pastor Steve. Nnyimba zo zonna nnungi sina na kyengo lwe nyooma bijja kukyuka. Nnyimba zo ziri very very much encouraging. Kakati Pastor Chris gwe nteekateeka ki gy'olinayo musically omwaka guno? Plan ki gy'olina musically? Badde sinnabaako kyentegeka nti akola launch oba concert. Badde nkyafulumya nina video zengenda okuta nga 3 mwaka guno. Nzikiriza ng'ogyeko okuba nti music njagala mufuna mufuntu. Ekikulu njagala nnyo obulamu okuyimba ekintu ekirokola omutima gw'omuntu omwoyo gwe. Kubanga tetwayitibwa nti tuli bansi ne tetuli bansi, tuli mu nsi ne tetuli bansi. Tulina mission eyatutumira okuyimba. Kyobola nze bisensi ng'ennyimba zenfuna sinfuna nti mbeerawo nti oba mpandike buwandiisi mbeera katuuti ne lujja oba nyinza oba mu kusaba ne lujja ne nduyimba nga njagala lubeeko mu mwoyo gw'omuntu gwe lusinkana. Tukola ebisensi waliwo oluyimba lwanga olwentugambye nti lwagala nnyo nti wali tewankoowa. Ebiseera ebisinga abaana ba Katonda bwe tuba twakalokoka tuba n'omuliro mungi nnyo naye bwe tutuuka mu bulokole mwe tufuna omwoyo gw'okumanyira Katonda ne tuddirira. Kyobola Mukama yange oluyimba olwo nti ye Katonda takukoowa ffe tumukoowa nga naluyimba nga njagala abantu babene nga bakomawo eri Katonda. Ekyo nga kisufu Pastor. Kankuzeeko eri sayidi eri ku Glory of the Holy Spirit Church. Glory of the Holy Spirit Church yo etandika ddi? Etandika mwaka ki? Etandika 2017 mwezi ogwokubiri nyaka z'omwezi 14 etandika nazo kyazijjukira 14 ogwokubiri 2017. Naye Mukama abakozesezza bwe bali kubeera musajja ayagala Katonda. Bw'otunuulira ekifo kino okakasiza ddala nti taata waawo ayagala nnyo Mukama. Ekyo kyamaanyi. So nenjagala nkubuuzeeko era ekitegeeza kati eyo ekitegeeza kaakati eno ministry Glory of the Holy Spirit Church wano ekatooke Lugoba we tuli ministry enkulu okusinga ebbanga ly'omaze mu musiki. Kati Pastor Chris Pastor Stephen amuyimbi ki wano Uganda akuinspire okukola music? Mwanzo wenkuulira ng'oyimba abayimbi bali babiri. Njagala nnyo omwami gwe bayita Ngoma Joseph. Nepolisi babiri. Waliwo ennyimba ziyasooka okuyimba ziri ezasooka ezo ne bwe nayo sinalokoka nazaagalanga nnyo. Zakyusa nnyo omutima gwange omwoyo gwange. Obulamu bwange njagala nnyo ekintu ekikwata ku muntu wange w'omunda kubanga kyekikulu. Ekyo kyamaanyi. Kakati pulaani ki gy'olina eri pulaani ki gy'olina oba
program ye y'omwaka eri obuweereza bwa Glory of the Holy Spirit Church. Mwaka guno kiki kye muyinawo ekyenjawulo? Kuba gwe wetubaddeko mu program yo totulazeeko nti oba oyinayo concert. Simanyi lwaki badde sinnabakiteeka mu bwongo nga 22 omwezi ogwokubiri tulina anniversary mu kifo kino era tugenda kubeera ne mission director waffe Musumba David Magoko agenda kubeera mu kifo kino. Abayi bagenda kubeera bangi, Florence Rukundo bonna bayita baneemujenga 22 omwezi ogwokubiri tubagenda kuba tuweza emyaka 3 enamba yise nga mukikwasaganya era nawe okwisa Buganda ompise era kati odimperedde wano kakati Omusumba ngogyeko kale abayimbi tuddoyitanya abayimbi kakati fe abantu abali mu bitundu bino Lugoba Katooke n'emiriraano fe totwagadde bannange mwena mbayita Lugoba Katooke Kazo Matuga bane mwena mbayita Nabweru mbayita mwena Nansana Muche je tujagulizibwamu ne Glory of Holy Spirit Church tuweze emyaka 3 yambayita mwena bannamawulire bonna abali mu kitundu kino mbayita obeetaaga weewaawo bannayindoza muwulidde Pastor Stephen Kalumba akugambye nti jangu obeerewo ennaku z'omwezi nga meka omwezi ogwokubiri okitegedde so jangu bambi tumwegatteko atujaguze okubaawo kw'ekifo kino si anniversary banga litumaze nga myaka 3 so jangu tumwegatteko ennaku z'omwezi ezo mu kifo kino Glory of the Holy Spirit Church. Okay, Pastor nga tuvudde ku ekyo ebya Yvonne Chakachaka wabiwulirako? Nabiwulirako. Yvonne Chakachaka embeera eyamutuukako yali emugwanidde oba yagimugwanidde? Yali emugwanidde. Musumba waalibamu olwakkale eyo kale ebyo yali emugwanidde etya kubanga ekigendererwa ekyali kimuleese yakivaako. Uganda naye yina amateeka agagifuga. Sigamba nti oba ogenda kaalo ino nali ggwanga liyina amateeka agalyo agaliddukane era oba ofuna visa olina okubanga ekyo kyennyini kyojjiridde kyolina okukola. Kuba nzijukira yajjanga mugenyi ate n'amaliriza nga alina okuyimba mu nkuuka kwegamba waliwo ekigwekeddwa. Kale tugende n'ekyo ekikyo Musumba olina oluyimba lwayimba baluyita nkweka oyo oyinza otuwamu ku kapera njagala nkulabeko live wano ng'oluyimba mu kapera. Nkweka eri abalabe bange. Kweka eri abalabe yange Kitange, eno y'essaala yange eri abayigganya obulamu bwange. Mukama baabo ibaabo balabe banonye emmeme yange bagizikirize bali ku nsozi banonye omusaayi gwange nyamba Mukama nwanira. Kweka eri abalabe bange tasa nkusabe Yesu tasa eri abalabe bange. Sumba ekyo nga kisufu nnyo. Okay, ekyo kyamaanyi.
wano mbawone conferences tubeera ne conference ita ku mikwano gyo in fact nali kusabye oyite ku bawagizi bone mikwano gyo okubeera nga bakunoonyaako bakufollowinga omusumba nali kusabye otegeeze ku bafans bo abanyumirwa music wo n'emikwano gy'abali side yo nga bo tebakulabanga nako tebakulabanga ko just bakuwulya buwulizi batya bwe bayinza okutuukako kwagala yakufunya atya tugeze ava mu tawuni kale ava mu kibuga Kampala baba ava mu Kampala asobola okulinnya mu paaka empyobe enkadde ku mmotoka ezakatooke ziyita katooke lugoba bw'otuuka waliwo bayita ku luzzi awo ennyini bw'otuukawo ekipande weekiri bw'otuukaawo era ku mukono ogwa ddyo we wali ekipande ku luzzi bayita ku luzzi ekipande kisoma Glory of Holy Spirit Church katooke lugoba tuukaawo ekyo nga kisufu abavubuka pulani kibyoyina eri abavubuka musumba kubanza bendaba emyaka gyo ate tiri wala nnyo naki n'abavubuka kyodolaba ne benadesita gyoli sayambadde nze suuti mbamanyi mmwe bomuba muvubuka kankadde mwako atulaba ku Church News TV live atula ku Church News TV Uganda mukwano tukwebaza webale kubanga okufollowinga up eno channel yokka gyolina okusubscribingako obeere ng'ofuna current news current events about your Christian celebrities. N'olwaleero tetuli wala tuli wano Lugoba Katooke ku Glory of Holy Spirit Church ewa Pastor Stephen Kalumba. Pastor Stephen Kalumba bwe mbadde nzija gy'oli ssebo nze sambadde suuti sambadde makooti sikoze ntya kubanga oli pastor musumba muvubuka ate you inspires abavubuka nnyo gy'oli so kakati programs kizuulina eri abavubuka program nene nebaza mukama nti yatuwadde studio recording studio wow tugenda batu ba recordingira abamu naddala aba gospel kuwere kyonga kituufu nnyo kubanga bayibuli ganti bino ebyoluvannyuma ndifuka omwoyo wange kubaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bino ebiro byabavubuka kulagula kuweereza Katonda nzikiriza okuyimusa ebirabo by'abavubuka mulembe guno abayimbi bonna mbayita nakutayo bayimbi waliwo program gituteeka wano ngeri okubayambamu wow kakati muganda wange gwatulaba ku Church News TV Uganda here you've got an opportunity of recording your music and naddala nga obadde recording nga ku music naye ng'olina talent iyo osobola okumpitamu omanyi nze ndi gospel music apostle and I know they know that very clearly ate Pastor Stephen Kalumba akyogedde ndowooza olaba so okyayinza okumunoonyako yonna gyali n'oba obeera Ntebe that opportunity ng'ogenda ku recordinga audio wo ku bwereere niwe kabaamu akasente akatono kikostinga kinga ogenda kuyimusa talanta yo so nofuuka nga onoonya Pastor Stephen Kalumba omanye ebisingawo muganda wange obanga ddala onoofuuka ekyo Mukama kye yakuteekerateekera okufuuka Pastor Stephen Kalumba abantu abo bawe enamba yange ya Airtel eli 0705 925049 again 0705 925049 enamba yange oba onfuna bulungi. That's so wonderful. Okujja ku Glory of the Holy Spirit Church obuze Pastor Stephen Kalumba bajja banga bamukutuusaako omanye ebisingako okitegedde so embeera bwekyo bweri akati akatalekeka mukama wange akatalekeka yenga tunagenda mukatalekeka agamba ati ameya Serunjoji yabatwala wano kirungi nnyo amusumba okyogerako ki abalokole banyenyegidde ebyobufuzi oba babireke bagende babonyesa endimi
byalina okwenyigiramu Okay. kubanga abadde gamba nti enjiri kigwanda okubuulira munsi yonna ne paalamenti naye tulina okugiyingira kuba abadde ga tulina kuba mutwe so si mukira kati bwe tutaabya enyigiremu bali tulina okubabuulira n'ab'enjiri balina okyuka amina naye musumba waliwo abalina okwemulugunya waliwo emu ku ndigayo eyasookayo endigayo emu oba kale musumba munne yasookayo bandigayo kale yasookayo naye mbo ya disappointinga mbo bandi nange mpulira byambo sikakasa naye mbo bandi yabamenyamba omutima ekintu ekitwogerako kiva ku karakita kiva nti kusavuwala kiva ku ki balokole be batali n'amatiri yeeyo yakukulembera abantu be batali bagumu bulungi kubeera baliida kiki musumba tangazaamu awo omanyi waliwo kibayita mission esebo bw'obanga ogenda mu kifo nze bwe nali njja mu kifo kino nalina mission yange ya kulokola myoyo kuwamba bantu badde eri Katonda kati ebiseera ebisinga buli bw'oyingira mu kintu nga tolina mission mu bulamu bwo nti kino kyekintutte kino kyekintutte nti ndi mukiise waliwo okuba nti oyingidde nti oli mukiise wa mubiri olina okuba nga okiikirya ebintu ebyo ngenda kuwamba myoyo kudda eri Katonda ekitegeero kati ebiseera ebisinga abamu bayingira mu kintu nga ekigendererwa tebakirina oli ayingira nga nze kastanfuna sente kasankiryambuli naye ffe abaana b'obwakabaka twali badde tutuukayo kuwamba abantu babulira nji omukisa gukuweebwa okinnyonnyodde bulungi awaliwo omu ku baganda baawo Levikson alikawo gatunyimananga akagati ngenda mu palamenti ngenda kwesimbawo ebbanga lwe lituukidde n'abantu batandise owanika bendera nezisigino Levikson tokyawanika kiki ekyatuukawo Levikson Levikson twetaaga twogeremu oddemu ntangaze ku nsonga eyo kubanze nali ndirwedde okusigala nga nkikanyuga si bwe kiri musumba ogambye titugwanidde ogenda ne mu palamenti n'ebifo ebyobukulembeze byonna mu ggwanga twegamba kitukakatako ng'abaana ba Katonda okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga tekinzijjako kubeera mu amina kakati nange ndowooza tuze kubeera C0 Anyway, following up with Church News TV Uganda. Guys, thank you very much for watching this channel. Thank you very much for subscribing to this channel. Muliba kabinyo mwinabagira ikinga mukama Katonda kibabalire ajukira ino channel kukako sanga ba celebrities bobo na nesa wenu mbade ne celebrity wo evanchali ne celebrity wo Pastor Stephen Kalumba nga lead pastor wa Glory of the Holy Spirit Church atengera muyibi wa gospel afena tumumanyi so uliwademba okusigala ngo okola ki ngomu following ako kumikutu ejenjawulo bwalina ka comment ko ka dropping wansi ayagala okumanya okyabo oyinza omutegeera n'omukwongera omutegeera n'omufollowinga okyayinza okuteekawo ka comment ka wansi so bindi ebigenda maaso ndowooza nkyagenda wala nnyo andowooza si nnyo Pastor Stephen kiki gwe kyolaba olinayo akatalekeka njagala abantu okulokoka kyenjagala okubuulira nti Yesu anaatera okudda ekyo tulina okiteeka mbongo bayibuli erina kweyogera mu kubikkulirwa 12 olulimi otandikira ku lwe 13 nti eddoboozi ne lyogera mu ggulu nti zisanze ensi n'abagituulamu kubanga omulyoyomi asuuliddwa ku nsi ng'amanyi alina akaseera katono kati sitaani mission agikola ng'ayanguwa era atutte emyoyo gy'abantu bangi era ojjagenda osanga nga n'abaana b'obwakabaka bayingidde mu kuzikirira kyenjagala okubuulira muganda wange tumanyi mission yatutumibwa bw'oba oli mulokole tambula bulungi wenenye wetukuze banno babuulire ku njiri kyekyoka kisobola okubawo oba osobola okukwata muno n'omuwa akasente mubuulire ku bigambo ebyobulamu obutaggwawo guno omubiri gw'akaseera
buli kintu kyonna Katonda yakikolera nga kina expire date kiri ku nsi n'omubiri guno olinga bwolaba olugoye muganda yagaga ati alugoye n'olulaba oyinza okuba olwagala nnyo naye waliwo erutuuka nga nze nkooye luweddeko kati n'omubiri guno bwe gute bwe guli naye omwoyo tegugwawo era Yesu kyekyamuleeta yakubibwa emiggo n'ayuzibwayuzibwa naye nga ekigendererwa okulokola mwoyo ensi ey'omwoyo namu era tulina gye twava era tulina okuddayo muganda wange atangalokka andaba kkiriza Yesu Mukama akwagala weewaawo musumba kakati njagala nkusabe obeeko ne baganda baffe manyi bafollowing ebintu bino people they do love entertainment very much musumba oli muyimbi era ennyimba z'abamu baziwulira n'abatali balokole era nga bakwagala eyo ku TV eyo ku radio bakulaba bakuwulira era ennyimba zo bazinsaba nze nga ndi mu program so kakati musumba abaako mukwano gwo oyo akulaba essaawa eno ku channel akulaba mulagirire atya bw'ayinza okutuukako in case nga yeetaaze okuwulira ku bigambo ebirungi okuva gy'oli in case nga yeetaaze counseling oba nga yeetaaze okulaga direction omanyi omuntu eyali ayiseeko mu kintu amanya atya bwe bakiyitamu tosobola kutwala muntu y'otagendanga otya ate nga tomanyiiyo so amusumba mukama akusinkana okuyisa galagala tumumanyi nako tumufa nako toyagala kumanya bya Yesu kati baako mugana ng'olagirira atya bw'ayinza okutuukako ng'ali mu ziggeto ze Bwayise ali mu ziggeto ze Kawempe ali mu ziggeto ze Kamooca ali mu ziggeto ze Natete ali muno mu Katooke eyo ali mu bitundu ebyenjawulo ebikwetoolodde wano awo otya bw'oyinza omulagirira okutuuka mu kifo kino in case nga yeetaaza okufuna obuyambi bwo bw'oba ng'oli mu Katooke Kawempe muganda wange n'ebitundu ebiraanyeewo gwe ojja we bayita ku Luzze Lugoba tubeera ne service ku Sunday tubeera ne service 2 first service etandika ssaawa 1 mpaka ssaawa 4 n'eyindi etandika ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 yankwaniriza ku Monday tubeera ne Bible study tuba tuyigiriza abantu ekigambo kya Katonda olwokubiri tubeera n'ekyoto wano tutendeka abavubuka okusaba kubanga Bayibuli egamba nti musabe obutakoowa jangu tukuyigiriza okusaba kubanga okusaba kukuyamba obutayingira mukemebwa kukuma omwoyo gwo kubanga guli strong omubiri ne gukkakana ku lwokubiri tubeera n'ekyoto wano ne ku lwokusatu tubeera ne counseling tutandika ssaawa 4 mpaka ssaawa 8 netutandika era okusaba tubeera n'ekyoto era olwokusatu akawungeezi ku lwokuna ebeera kwa practice ayagala okujja mu kifo kino okuyiga ebyokuyimba tulinawo baproducers abatendeka ebyuma ayagala okuyambibwa gamba omuvubuka wajja mu kifo kino Glory of Holy Spirit Church taviiramu awo kubanga ebiseera ebisinga muganda agaga ati abaana bangi basomye ebitabo naye tebalina mirimu gya mutwe oyinza okuba oli wano oyinza okuba oli eyo nga wali yagadde okuba ennanga ngaesobola okutambuzaako n'okulinnyisa ku nnyonyi obugagga Katonda yabuteeka munda mu ggwe obuwanguzi buli mu ggwe Katonda bwe yali atonda yateeka matiriyo mu bulamu bw'omuntu ezisobola okukyusa kiri eri ggwe kwezuula ojja mu kifo kino tukubuulira engeri gy'osobola okukyusaamu obulamu bwo osobola muganda wange osobola munda mu ggwe mulimu obuwanguzi musumba olina kwekonyeekaawo ogenzi nogamba nti buli materiyo yonna ey'okumakinga successful mu bulamu eri munda kino kyo kigazi nja kukomawo tukirambule kuba mpulidde ng'onsiikuula simanyi obaana ono muganda wange ndaba wano ku channel naye omusiikudde nganze okay Tracy awebale nnyo kubanga okwasaganya byokwasaganya Tracy eyo omukyala coordinator waffe era yatuusiza mu kifo kino mbadde n'omukulu Edu oyo tukola naye ku TV KTV producer Mulamba nawe okyayinza otufollowinga sigala nga otufollowinga ku YouTube nkozesaako tulinako channel yereeni Church News TV Uganda ate nga Monday every day of the week mbeera ku KTV
Ukitegedde KTV program bagitaka pya kisaawa ziba 8:30 paka saa 9:30 ate ku Saturday anembeera ku radio nga nkukubira ennyimba empya ezikuteyo obanga nga kitegedde naye nga mba nsunsula ennyimba empya ennungi ezikuteyo ku Kingdom Radio saa ziba 11 paka saa 1 yakawungeezi era bwe mba wano ndowooza gye ndaga so webale mukwano gwaffe atufollowinga musumba kitatadde waawo still we can edit. Banirize tubeera overnight buli Friday tubeera overnight wano bayita musumba oli muvubuka singa nnyo okuyita ffe abavubuka n'abalala banajjira okunefa abavubuka muje omwoyo wa Mukama ali mukitundu ky'obalaba nti obuweereza okwolesebwa kuyampa kwa kitiibwa kya mwoyo mutukuvu omwoyo wa Katonda agenda tutulako abantu be abalala batulwako mizimu batulwako mpewo ffe tulina tutulwako omwoyo wa Katonda tulagule ensi ekyuke badde eri Katonda Mukama abampeera omukisa. Musumba kati muli basatu bennekakasa bemmanyi nga mukuba ebido in fact mulinga abaana basatu bana kuliko Pastor Wilson Bugembe naye ayimbanga gwe ate era nga n'omuziki agukubira ddala waliwo n'omulala bamwita Pastor Waswa Kiyingi ayimbanga gwe era n'okusumba asumba so waliwo n'omulala bamwita Pastor Stephen Kalumba atali mulala wabulanga yegwe webale kukubira Mukama bidongo ate webale kusumba bavubuka naye kanisa naye kalu n'abantu bonna webale kugasa community Luguba ndabye ku bantu ab'enjawulo abo nga mbuuza Pastor Kalumba nga nakatuuka mu kitundu nga bagamba Pastor Stephen Kalumba tumumanyi wamaanyi wamu so bale kulya kitundu amina Mukama Katonda kikubalire webale mukwano gwaffe abadde atufollowinga okubira ddala eri twatandikidde paka obuyi buno musigale nga musubscribinga ku channel eno musigale nga mutulaba ku TV Mukama Katonda namwe ajja kibabalira big up just keep watching